A very good morning. Kulamusako mulungi ali kumunyo program tambula n'okumanya. Nze Kisacha tagenda ndino mulungi Susan Makula Bujingo. Tuli ku baana, abantu boolekera abaana bo, abantu boolaga abaana bo ng'olina bakuuma eri abantu abo. Baleme kukosa abaana bo. Abaana bo buvunaanyizibwa bwo. Nnyo. Kikkakatako kuba oli muzadde. Omuntu omulala takkirizibwa kumenya mwana wo nga wooli. Omuntu omulala takkirizibwa kukola kintu kikyamu mwana wo nga wooli. Gwe olina okuwa obukuumi omwana wo. Kabeere nga mwana muto baby, kabeere nga akuze, osigala oli muzadde. Test those people, umanyi who they are, ate abaana bo bakuume. Naddala mu bano abantu abeefuula nti bo bakumanyi nnyo okusinga. Gwe weemanyi. Katweyongereyo. Omuzadde, omwana ono yenna gw'olina kaŋŋambe ku stage yonna. Muwe nga bw'obadde oyogera nti okukuuma, abamu abasobola okuba ababi ku baana bo be ba relatives bo ab'eŋŋanda. Si buli wa ŋŋanda nti mukwano gwo wadde wa luganda lwo. Wabula mu booluganda osobola ofunamu emikwano nga bantu balungi. Era tukyebaliza Katonda eri abooluganda abalungi nga tebalina buzibu ku baana b'abaganda baabwe. Naye omuntu asobola okuba nga talina buzibu ku baana bo n'afumbira oba n'awasa. Na omuntu patina we gwafunye yasobola okuba n'obuzibu ku baana bo. Nga ye tayagala muntu mulala mu nnyumba ye okuggyako abaana be. Nga muganda omwali mukolagana bulungi n'abaana bo tabalinaako buzibu, naye tebasobola beera mu nnyumba ye lwa mukazi gwe yawasa oba omusajja gwe yafumbirwa. Kati tolina garanti nti abaana bo basobola obeera ne muganda wo. Garanti teriiwo. Teriiwo. Emunaye tubirabye nga mubadde tight we muti nga mukula abooluganda nga temwerinaako buzibu. Then ne mutandika okufuna spouses. Kati spouse kwe yafuna brother n'ayawukana ne bantu. Yeah. Nga tayagala beera na muntu mulala yenna. Onewa aba akwagala kati muganda oyo mu ngeri gy'aba akwagala asobola kubeera mukuza w'abaana bo si muzadde waabwe. From a distance obateeka awantu nga asobola supervisinga naye nga tebali mu maka gano. Ekitegeeza nti buli kyokola olerera abaana bo omuntu asobola obbalabirira nga balina ebyabwe. Naye nga ye tagenda bbawa bibye. Oyogedde akantu ako. Abakuze ennaku zino beefunyiridde omulimu gw'okubba ebintu by'abaana be bakuza. Tubiraba mu mawulire. Ne babyegirira ddala nga biringa ebyabwe. Kati abaana bano bakuze ng'ebintu byabwe babimanyi. Tokola bintu by'oteekeyo nga tebabimanyi. Businesses tebazimanyi, amayumba tebagamanyi, ebintu byabwe bibawe. Now osobola obbawa ebintu legally mu mateeka n'osigaza ebibyo. N'omanya nti amaka ago g'oli mu nnyumba y'abaana bonna ebagatta. Teriko bwannannyini. Zino properties endala osobola oziteeka mu mannya g'abaana bo. Kyona alinako kino. Nga n'omwana akimanya ekyo kike, kino kike, nga bano bawadde equally. Gwe wennyini weetaddeko ekkomo ly'okutunda ebintu by'abaana bo wadde oba osobola obbakuza ng'owaddeyo amateeka ensonga lwaki ebintu oyagala obbikola ki. Naye oyina b'okutta emikono abatajja bibba, abatabiina ngeri gye bagenda bitwala. Ennaku zino amateeka ne lands bayongeramu nnyo ku mateeka mangi. Okuba omuntu yenna ng'asobola otwala obutwaza ekintu. Era asobola kikozesa naye tasobola kitwala mu buyinza nti ownership. Naye omwana waba akyali muto omuntu asobola okujja neefuga ennyumba ye n'agibeeramu, naye omwana wakulya n'atandika otegeera yenna nnyini waayo. Kati abaana bano bakuume n'eri famire otya. Si kibi okubeera ne baganda bo. Kiryokke. Ekizibu baganda bo kutandika kulaba nga ebintu byo byabwe. Yeah. Ne balaba nga bakoze kinene nnyo mu kampani yo. Family kati nga company balabanga eyaabwe. In fact wabagamba abaana bano yaabwe, abaana bange tukoye abaana bange biki
batandika okulaba bano abaana ng'ekizibu kyabwe ku bintu bino. Bajja okuttira abaana. Ekyo kisobokera ddala. Tubirabye. Bwe baba abaana b'obeera nabo benkana n'abaana bo kiri dangerous. Lwaki? Tosobola bawa kyekimu. Bagenda lowooza balina ofuna ono kyafuna ekitasoboka. Bayambire ewaabwe. Omwana wa ssengaawo weereza ssengaawo ssente asome. Muweereze ssente balye. Muweereze emmere. Muweereze buli kimu. Kubanga ssengaawo alabika okuba muntu mulungi. Omwana we omutima gwe gumu n'ogwa nnyina. Ng'abaana bo bano tabalabanga competition. Ng'abaana bo tasobola bayigiriza mpisa mbi boonooneke. Yasigale nga tayonoonese. Abantu bano baganda baffe. Tetulina kye twasalawo Katonda yabatuleeta n'atuteeka mu famire mwe bali. Famire yo girowoozeeko nnyo ng'osembeza omuntu yenna mu nju yo. Ng'omuteeka mu kampuni yo, omuteeka mu dduuka lyo, omuteeka mu bizinesi yo. Kasita anakolera emyaka 15 afuuse nannyini mu ye mu mutwe gwe wadde omuwa omusaala. Bana baana baagala okungoba mu bintu mbikoze ne muganda wange bw'amaze okufa n'abantu bagenda gamba yii abaana bagoba taata waabwe omuto. Taata waabwe akoze ne taata bwe ye n'atamugoba abaana bagenda fuuka babi. Ne bwe bali ban'ensonga entuufu togatta business na muganda wo olw'abaana bo. Kati nno muganda wo mutandikire business. Azaala abaana be nga batunulidde business ye. Dani okuzaala abaana nga batunulira business yo. Ababe bagamba wo taata waakola. Ebyo bintu byaffe n'ababo bagamba byaffe ani nannyini. Bakolera ebyabwe. Bakolera ebyabwe. Baganda bo bawe. Naye eby'abaana bo bijjeemu omuntu yenna gwe bayita relative. Abulwe waatandikira. Nga n'abantu we bakiraba bagamba yi baganda b'omusajja bazze okubba ebintu by'abaana bano. Ne wabawo abaana okubanga abantu banenya abaana bagoba baganda b'omusajja mu bintu kubanga baabirimu. Famire ey'abazadde bo Katonda yabawa obuvunaanyizibwa mwenna obbakolerera n'obbalabirira tebasobola kikola. Sigwa alina obuvunaanyizibwa obwo. Sooka abaana bo bano basitule kubanga bano bakubalibwako era bajja kwogera obwavu bwe wabateekamu. Taata abadde tafaayo. Bali bolabire banakula ne bazaala bagenda labirira abaabwe. So bano bawe nga tebali mu nju yo. Waliyo amawanga agamu abantu nga balina emitima ebirungi bamanyi n'okukuza ab'eŋŋanda. Nze ngenzeeko mu families ezimu ezo mu Western Uganda. Nga abantu bakuza abaana b'abaganda baabwe. N'okyesimisa ne weebuza ki ekyagwa wano ewaffe. N'okyesimisa naye kati ekintu ky'omutima tekiriiko ggwanga. Omutima gw'omuntu nga wooli togutegeera. Ate bw'ovaawo toligutegeera oba ofudde ogenze. Kati abaana bano bateekeko olukomera bamanye ebyabwe ne bamanya n'ebintu bya famire yaabwe. Ewaffe taata waffe ye yali omusika wa taata jjajja. So ne bamulekera ebintu ettaka mu kyalo eyo nfa ne wasigalawo kaabalala naye nga ddene ne bwe baligabana. Ffenna tusobola okuba nga buli mwana mu taata oba bo nga bo buli omu asobola okufunayo eka eziwera 3. Nga bo bagabane. Kati naffe abaana ba taata nga tusobola okufuna. Yatugamba ekintu kimu siri kyerabira. Yagamba temulwaniranga ebintu ebisitakoleredde. Tebiba byammwe. Ebyo nti nabisikira. Yagamba si byammwe. Yatugamba si byaffe. Yagamba ebyammwe bye bino byenkoze nga mulaba. Era mu baana ba maama wange kizibu osanga omwana ali mu lutalo lw'ettaka olw'ekika. Tekiriyo. Tugendayo kuziika. Naye mbu twagala kulimawo. Abalyagala balikozesa. Yatugamba si lyaffe. Lyali lya taata we tukolerere erirye lyetuba tukayanira. Eryo teri alina ddi tujjako. Era olutalo lwange oyinza dduulira ng'olumbye kyebando. Naye mbu oli bulemeezi simanyi oli eyo ono simanyi ttaka mulwana simanyi oyagala
Teiriko linnya lyange. Bwe yaleka eddame abaana be yabalistinga n'ebyabwe ettaka ly'omukyalo teyali tuteeramu. Siryamu Yagamba lyalirirye ne baganda be. mwe temuliiko. Naye yatutaasa entalo ze bayita ez'ekika kubanga baganda be bwe baba nga baali 10 nabo ne bazaala. Naye yatuyigiriza okukolerera ebyaffe tulwanirire ebyaffe. Kye nagamba mutabani wange obusika bwa maama wange si bubwo. Bye nasikira ku maama musimanyi tata yampa kino maama yampa kino. Kyenkoze kyekikyo. Kyenkoze Kyekikyo. kasita mu baabagala Uganda nga muli bangi emitima tegifaanagana. Mama wange mutabani wange ne sister wange sitange teyazaala mwana Sofera ni yali omwana we. Yamuwa ebintu bye. Ne mama wange namulekera. Mugamba mukulu linda byenkoze. Ebyo biri ku bukojja bannanyini baabyo gye bali. Oba toli mwana wa mama wange tolinaako obusika wadde yabikuwa. Wabimulemesa? Bali babimuwadde. Nabigaba dda. Nabigabira bannanyini baabyo. Nemuga linda ebyange ze saagala mwana wange mulangira nti abba ebintu by'ekika. Wabigaba n'ebbiga. Tekisoboka. Nabigaba dda. Nno naawe. Nabigaba dola nagaba busika obwange. Lwa otaasa omwana wo. Omutaasa entalo wabula. Ng'oli mulamu ebukojja teba kintu kya mwana. Mpozi nga kiri wala n'ettaka lya famire. Ng'omuntu banagamba kati muwadde edduuka eyo bizinensi eyo kyokola gitunde gula ekikyo tokulaakulanye ekyo. Kubanga ekyo ekintu kiriko bannannyini be bayita abaana b'oyo omukyala eyaffe oba taata. Bajja gulukanga gwe bakulaba oli mwana wa taata. Ekisooka temugatta kika. Taba nga mwana wa mulenzi. Omwana w'omwana omuwala ewaabwe sayidi ya taata we. Kati eno bamuyambye muwa. Omugezi we bakimuwa kitunde. Atandike ekike. Awe entala abaziwonye. Naye bw'omugamba akikulaakulanye maaso tagenda kuba na kike. Bajja lwana bannannyini baabyo nga sina mateeka legally ye nnannyini. Naye tudde mu by'amazima mu buzaale bibye. Batukaani bagamba naye abimuwangaani. Omwana wo mukolerere obimuwe. Famire bye yandikaayanye mugambe si bibye awone omwana wo mutaase. Gwoyina omutima omulungi. Naye bali tobamanyi ate toli bategeera. Omala kuva mu nsi. Bw'oba oli mulamu Katonda n'akulagako yiga tobitwikirira. Mubambi yabadde anyiize n'aŋŋamba kino baakugambye. Bagamba wano si waabwe. Omutamiivu tabaagambwa. Omuntu ayogeranga mutamiivu ng'atamidde n'aggamba ekintu kitwale. Omuntu akugamba ekintu mu busungu tadde ebbali n'akugamba nti munnaye nabadde sigenderedde. Yabadde akitegeeza kati obusungu bwamuyambyeko kyanguyo kyogera. Olaba ekisa kye ebintu bino ebisinga abooluganda bye bakaayanira okubibba ku baana bitera kubanga bibadde kumpi ne family land ebiri awo biba accessinga. Singa taatawo mu bulamu obanga afudde n'akulekera ettaka n'alibagabanya n'agamba lino liryo lino si liryo abaana mwenna muli wamu. Katonda n'akulaga nti mummwe mulimu alina omutima ogutali mulungi tunda ekikyo goveewo. Wali abaana nga bakwatagana nesigala nga family property ne bateekawo ko ebintu gwe n'okolawo ne faamu n'olundirawo n'omulala n'alundira ewuwe. Naye singa olutalo lugeza ne lubalukawokko ente yo n'eriira ewo omulala n'ayomba oyize yiga. Kakati ate bano kati nga taata yabagabanya ebintu naye kati buli omu n'atunda gwe n'ogula n'obagulako. Bwe bali yavuwala ensi erigamba nti ery'ettaka lya famire kyokka nga baatunda n'obagulako. Bw'oba owulira oyagala gula baguleeko
oddemu olitunde ebbeeyi gy'oyagala. Banga bayinza okudda ne bakaya ne bagamba wano waffe waliwo kitaffe. Munsi abaana bo babagambe tata muyabbe ettaka lyaffe. Ng'eddamu eryasooka erya kitabwe kituufu balina sheyawo. Nga tewali na kiraga nti baako. Ng'endagaano z'okutunda n'oggula mukwano ogenda kwewuba mu kkooti. Anti ate wange yali bagulako muli mu kkooti osaasanya ssente kati okutaasa ezo entala abaana bo oba toyagala bazirwane olwaleero. Buli lutalo lutagala balwane. Wetubeera nga tetusobola kukwata kintu kino ne tukikuuma nga kyawamu. Kye musobola okukuuma ekyawamu kiba mannya gammwe mwenna. Nze nejjewo nfune wange. Genda ewo naye kyamanya kyemugamba katukumerire ettaka libeere lya famire. Liri mannya gammwe mwenna. Naye era mubeera kulapulanya ebibo. Mubeera mwagamba nti nze njagala kyange. Anti omanyi lwaki era lwofa lwe lisizinga okuba eriryo nga baligabana. Ebyo mbw abaana bo abazzukulu ani yagamba bakayanira ebintu. Yuko otandikirawo. Babanjani taata waabwe omuto. Senga waabwe bo bwe beegatta omwana we asobola okuwangula olutalo. Kati omwana we omukuuma nga tokola lutalo na famire. Okyandireese olutalo ky'obojjawo. Kyekigenda otutabula na ttaka lino. Lijje ku kijja kyammwe n'owagula ku kyalo kyekimu naye nga liryo si busika wagula ku muntu transfer nedda mu linnya eddala nga n'ekyapa ekyo ky'abaana bo. Ekyajjajja waabwe ky'abaana bajjajja yeggwe. Gwe bw'ovaawo. Mpozi nga famire yammwe bantu bategeera Katonda yabawa omukisa. Ne kasita mutandika obutalotalo nga mulwanira obutono ye. Ente eyo yanywedde amazzi gange lwaki biki ne mutandika olwanira obwo obutini. Katonda bwe yatuuka okugamba Lutti manya Ibrahim okwawukana ne Lutti nga bisibo just abalaalo be balina olutalo nga babiri tebannafuna byatandikira mu bisibo. Amugamba waayo oli muleka agende. Anti olwo ekisolo kye kike kati atandika oyombera ekisolo kye. Jukirawo Ibrahim yali tanaba na kuzaala. Kati imagine. Oyina omukazi oli waka muyinawo bonna kwegambanga n'ebizi omukazi omuyina temuyina baana kati oli atandika olaba nga bino ebintu byonna ajja bitwala singa ofa. N'omukazi aba yaggwagoba oba wakuwasa. Ndabira ddala nga Lutti yali yeesunze nti bino byonna byange. Kati aba gwe yaliko mwana wa muganda we. Kati waliwo entalo ezimu nga bw'oziraba nga zitandise zikuuma abaana bo baleke ziyingiramu. Tebalina kisa ky'olina. Tebalina grace eri ku bulamu bwo si emu nabo. Bayinza okuba nga tebalisobola lwana ntalo oba bo bali balwanyisa bali battiramu. Tulabye abooluganda nga balwanira ebintu bye baasikira. Obusikizi nga ne yabalekera yafa. Katubireke bulesi babituwa. Babikuwe naye beera omugezi. Beera omugezi. Sifa lwa bintu byesikoleredde. Tofa na bintu byotakoleredde. Eyabikoze yabirese. Kati woba uli oyagala bijja mukko. Ekyomugaso jjemu omukyuzi. Bijje we bali. Bagambe ne yanza mama nze yampadde ebintu yange tata yampadde ebintu. Nze saagala kuzimba wano. Era nga tukyalimu ebintu eby'obusika. What advice would you give this person? Taata manyi nga yefusa ubali ngiye bamuzaala wawe. Kati ebintu biri wano taata nga oli yefusa amuwaddeko awawe nti we wano. Bw'ajja claimingawo bano ne bamugamba gundi gwe toli part of us. N'ekyo si kikyo. Taata yakimpa ffe tugambye si kikyo. Akireke. Kireke. Yefusa yagenda yabireka talina kye yatwala. Ye example ennungi. Yakireka bwe yagenda n'afuuka. Bamunona. Kubanga omukisa gwo teguli mu busika oluusi. Katonda ayina ekikyo blessing eri ku bulamu bwo. Wherever you go you're blessed. Ibrahim ky'ekyokuyigirako ekinene nnyo. Baayawukana ne Lutti. Ibrahim n'agamba Lutti alonde. Lutti yalonda Sodoma. Ekyo ekifo kyali kibaza, kyali kibuga,
nga ne bwanalundirayo ebisolo ebirina emmere. Now Ibrahim ye yali blessed, not the land. Chovola bayatugamba buli we tulinnya tututtewo lwaki ffe tuliko omukisa. Sebye ebintu Nedda ebintu tebituwa mukisa. Ffe tubi blessinga. Kati buli w'olinnya musabe busabe agazi y'ensalo. Ngagawaliza wano. Mpangaliza wano. Musabe buli kyoyagala. Kati bino byonna bye baakuwa. Bye baakuuma oba bye baakuwa. Ne babitwala. Katonda asobola okuba nga yabaganya bakugobe bugobi baleke kutta. Baali basobola n'okutta. Nze nina kye nneebaza Katonda. Baganda bange bampulira. Taata wange yanga mwana wange nkwagala. In fact buli omu yali amanyi taata wange engeri gye yali anjagala. Ngenda twala obusika bunene. Buli omu. Taata wange omukisa yansabira nga waliwo maama wange ne mukulu wange. Nangamba sina kye ngenda kuwa mu bulamu. Ne bwe nnaaba nfudde tolina. Tokayaniranga kintu kyonna. Naye Katonda anjagala akugaggawaze. Olabirire nnyoko ne mutowo kubanga muto wange ali omu kyatuukirira. Nze najjabirira maama. Muto wange nze muyina. Baganda bange bonna yabawa ettaka ne bazimba. Bonna be yawa. Bonna yabawa nga simanyi nti ankuuma. Nali njagalwa nga bamanyi ngenda funa kinene. In fact bachogera n'kyogera naye bannanyi n'atawana mwana gwayagala naye omanyi nkyali kuttisiza. Oba batali ba maama. Maama ni mwankwegayidde tompa. Lika taata kye yaleka nagaana edda taata wo biki. Kale newe kaba newe mba nkuwadde paasi. Mudame n'abindekera. Ninga nsigaze omukisa gwa taata. Nembejjako. Ngabo yangamba okulabira muto wange. Bonna obusikana bwa muto wange. Nga buvaamu ssente nnyingi ne bwe ntunda nfuna. Ninga muto wange bangamba nkulabirire. Kati nange nkuwadde omugabo gwange. Wow. Muto wange yagutwala. Omukisa gwaffe. Teguli tied ku bintu. Ne mutabani wange namugamba bye bampadde. Nabigabye ne biwadde muganda wange. Tokayaniranga kintu n'ekyo tekuli kiri mu linnya lyange n'ekyo. Bikyali manya ga mama mpozi nga transferinze. Toyina linde ekyange kiri manya gange kyo twala. Naye nga tabiri nako. Kubanga nze omukisa baagunsabira. Nina okugaggawala. Mama yagenda nina olabirira muto wange. N'abaana bange. N'abalala ndibalabirira ndibaliisa. Naye omwana wange tasobola yingira mu ntalo za family ne bwe balikera omuntu n'agamba ebintu bino tubitwala biki babitwale. Mbundi bulemezi. Bakube ngana nze n'agamba situla mu nkungana za ttaka lya kika. Akulira ekika yamanyi kye balikola. Nababuza tulina we tuziika. Ebisigadde be bamanyi. Ebisigadde oba mulimako oba mutunda oba mukola ki. Taata wange yatugamba ebitaliko linnya lye si byaffe. Kati erinnya eriko lya jjajja n'abaana be. Siri mwana wa jjajjange. Entalo taata n'azintaasa n'atampa. Kati nze nziyingire. Sisobola kudda mu muliro. Ng'oli agunzijeemu. Sinti nalina n'ekikumi. Nabeera single mother nembonabona nga ndaba buli omwali nani nga singa kaloba nina kino n'ekitunda neefuna ssente. Naye nga mutima gwange mulimu kiri. Yakusabira omukisa era lulikya. Kati omuzadde omwana gw'oyagala mukuume. Kuuma omwana wo. N'omuto omusika. Muto wange. Ye musika wa ddadi teyamuwa kintu. Era nga kisanyusa nnyo n'aba step abala bonna yasikira mpewo nga tebamanyi nti yamuprotectinga. Kubanga ebintu byayina byali bingi. Singa gamba nti omusika yavunaanyizibwa kino na kino. Yagamba omusika talina buyinza. Eddame lya tange ndirinako kopi. Yagamba talina buyinza ku nnyina ku bintu bye ebya maama we ebintu byonna mbirekedde nnyina n'ennyumba ey'ewaka obuyinza bwalina kusulamu. Bw'atuuka emyaka 2 egikuze egy'okuwasa
basize emyaka 2 waddembo fuluma ennyumba eyo yaleka akoze ne statement ya protecting ye yalaba era namugane kitawo yakuuma nnyo n'awandika ekiwandiiko ng'akuggyako buyinza ku buli kintu era buli omu yakisoma bonna ne basinga ne basanyuka talina kyamuwadde yamuwa bulamu nze nkiwa singa mufu kubanga abantu baagala ebintu bannange bye batakoleredde tuzuulira entalo abantu batta ku bintu ebyabazadde baabwe ebintu ebyabajjajja baabwe nogamba naye era bw'omanya Katonda mumanye otuke ku level egamba Mukama wampa omukisa buli wendaga Katonda atambula n'omuntu Katonda yatambula ne Yakobo ne gye baamubbira kojawe Labani yamubba naye Katonda n'akulaga era nja kuwa omukisa ngenda kukolera kuma omwana wo actually musomesa okuva obuto okwekuuma akono nkagadde ngenda nange kagamba abaana bange byenkoze byokka nebino byammwe byenkoze byokka byammwe ebirala sibawuliranga olina okusetingawo ebintu ebya family kubanga yeggwe mutwe yeggwe priest yeggwe head wawaka abaana babeere nga bamanyi eno ye kanisa yaffe this is our church tinawabeera personalizing and this is my church nga yeeyo ewaka wabeerewo values nti bino tubikola bino tetubikola nga kali kuwatunyumiza nti taata yabuuza muwala we when did we start ekitegeeza nti kyaliwo nga kimanyiddwa nga kigobererwa wadde oba owabyemu omanye ekituufu abaana bano baba bamanye ekituufu omwana alina okuba nga amanyi nti singa maama afuna obuzibu oba taata ntandikirawa ekyo bw'oba omuzadde omwana wo tasobola kiddamu tulina omulimu ogw'okukola kati abaana bonna lwaki omwana bw'olwala kyakiyeerwa omwana bw'olwala baani balina okukubira okuba n'abantu betubeera nabo bonna tubeera nabo nitukola nabo bakwano baffe tukyakala nabo byonna byonna omwana abaana balina otutuuka ku leve emanya ani mami bw'aba azirise nga mulwadde tofudde tunoonya ani muntu ki gwe tusooka okunoonya kati parenting eno omwana alina okuba nga aine omuwa ebintu ebimubeesa nti n'obuvunaanyizibwa bwe tabwetika ng'ofunye obuzibu alina gy'addukira kubanga akyali mwana muto kati obuvunaanyizibwa obwo olina omuntu omulala gw'olina omumugamba ti bwe mba siriiwo ono anti gundi bonna bonna abantu abaagale naye muweeyo abantu oyogedde bwotyo nzijukizza akantu ke nasoma ati nti omusajja ali awo n'alaba essimu ng'ekuba ng'essimu eyamukubira nga mukwano gwe yali afudde naye nga wayiseewo emyezi 4 kaakati ng'essimu emukubira n'agikwata oyo eyakuba essimu yali mwana mutondooza myaka nga 7 n'amugamba yali yeetaaga ki n'amugamba lwaki okubidde nze nti taata wange yaŋŋamba nti wemba nina kye neetaaga nga taliiwo kubire ggwe musajja yateeka wansi byonna byakola n'agenda mangu alabe kyekibadde ku mwana kubanga yajjukira nti mukwano gwe nga n'essimu emukubidde yeeyo omuzadde omwana muteekeko olukomera nti ne bw'abawo obuzibu tawaba tabula nti waliwo abantu abalala basobola oyimirira mu bigere byo ebigere byo si nti oyinza nakuba oli ku mulimu oyinza okuba ogenze nabwero oyinza okuba olina ku trip oyina awalala byonna by'olimu katumanye ova ewaka osi netugenda ne mu nkuŋŋaana mu church naye omwana ono alina okuba n'omuntu gw'asobola okwesiga ow'okubiri kyembagalako abo abantu ab'okubiri nti omwana asobola okutya okugamba ekintu ekimu ng'akimanyi oli mukambwe ate nga kiryokke naye ku mwana ku muzadde we omuzadde asobola okuba omuzibu naye n'atazibuwalwa muntu mulala kati omuntu oyo omulala mumufunire nga ye tannamufuna asobola ofuna omukyamu kati naawe tesitinga abantu
si buli muntu nti akusekera. Waliwo abantu abakusekera naye nga tebakwagala, nga bazibu nnyo. Test people. Abantu bakeme. Buli muntu alina limit, buli muntu alina wasobola oviirayo. Era abalala Katonda mwe yabawadda chance n'ababawulira. Mu test the spirits. Test the spirits. Katonda abamu yatuyamba dda, yatuterawo embeera ffe ne batwawulira. Gwe tonnagifuna. Era oyinza okuba nga togenda nagifuna. Kati gwe giteekewo. Giteekewo. Lwekana akantu ke batera okwogera nti nno ogenda n'otandika okugamba abantu ne weetemako omugambo. Nezija n'ekikugamba. Bwe nkiwulire walala mmanyirawo ye gwe yakyogera. Bwe kiri. Ne mmanya nti oyo. Omuntu osobola omugamba bugambi omanyi? Siri bulungi holiday simanyi na kyengenda liisa abaana nsaba omwana ng'omu ajja abeerekeeyo. Ojjawulira. Anti kati olabe wange wafunda kitegeeza bw'ofa leero era wafunda. Omwana wo tajja kusobola kugendayo. Wafunda nze munnange ate kati ate omanyi kale mpaamu ku budde kandabe. Mukwano gwo ebyokulya bajja birowoozaako ng'owuwo atuse mu nju ye. Kyetulya n'owuli kyagenda. Kyejja okulya. Ate agenda mumwa gugenda kwongerako byakulya ki. So abaana bano omuzadde olina okuteekawo ebintu ewaka nti n'emikwano gyo gw'ogamba nti ono mukwano gwo gw'olonze mu famire. Omuntu gw'ogamba nti ono omwana wange asobola omwagala. Mubeeze ddala musembeze. Nga mubaamuko n'ennaku ezimu nga mubeerako mwenna. Abaana barelatinge n'omuntu ono. Nja kugereza nti musobola osalawo ne mugamba buli Easter tulyanga famire. Mukwano gwo oba muganda wo famire ye n'eyammwe. Abaana bano nabo ne beemanya abaana ba kyewunyisa abantu baba mikwana abaana baffe nga tebeemanyi. Mbeerawo n'enkirowoozaako nti waliwo bakwano bange nga n'abaana baabwe sibamanyi. Nga nsobola okugamba omwana we asooka oba yeegundi nga n'amannya sigamanyi. Era kyabuntu naye ekireeta ekyo tuba bize ebimu ne tutabisaako nnyo birowoozo. Kati tinejo ono obona omwana avubuse yeetaagayo omuntu gw'osobola n'omugaana n'atawulira omulala n'amugaana n'awulira. Bulungi nnyo nga ggwe by'oyogera alaba ne maama naye na wakyalo. Mami ali old fashioned. Kati bw'oba alina omuntu gwakkiririzaamu gw'oba ofuuka mukwano gwe omuyitemu. Bw'aba talina neefunawo omuntu omukulu awo gw'osobola omuteerawo. Asobola okuba nga alinawo anti omulala oba alinawo anko. Eno embeera y'ensi si kufa. Embeera esobola okujja just nga tolinawo nga vidi ya mwana. Tolinawo ne bakubya kusomera omwana yalwadde. Nwagamba nange nagenze ndi eno wandiishaka. Nga tolina bw'ovaayo ani gw'osooka okkubira. Ebyamagero bye tusabira nti ennyonyi tuzifuula obugaali. Ojja kuba ng'oli China, oba kuba ng'oli ludda wa Turkey, ojja kuba oli US, London, wherever, olina by'ogenza okukola. Bakube essimu nti omwana alina kye yeetaaga. Ani gw'osooka okkubira? Kitegeera. We need people. Ani gw'osooka okkubira nga taggeye? Tubategedde nti ono ye wange. So olina okunoonya abantu nga tobanoonyako ssente ng'onoonya abantu abasobola okukwagala ne bakwagalira n'abaana. Oyo omuntu banange nina omukyala bamuyita Flavia erinnya ery'okubisigenda dyogera Mukama amuwa omukisa. Mukwano gwe yafa azaala. Mukwano gwe bwe yafa nga azaala n'asaba omusajja akuze omwana. Baali bakeewasa ndowooza baali babadde bonna bonna naye ne bakola embaga. So bwe bakola embaga after n'afuna olubuto biki ebyo bitwe n'azaala. N'amusaba abeere n'omwana wa mukwano gwe sinsi ye mukazi asobola omukuza naye alina abaana be babiri. N'amukkiriza n'alera omwana. Omwana alina kati emyaka ndowooza 5. Ono gwayita mami. Yaga sobola mugamba kati ono gwayita mami daddy wa mumanyi. Amanyi era abuuza mami, why does daddy stay that side? Why doesn't he stay with you? Kito ye kwogera bwekito ebirimu yatandika okusoma ebyana byogera. Awezeza 6 years kubanga yali celebrating a birthday. 6 years naye omwana ono gwayita nnyina. Maama wa mukwano gwe yafa. Ono yafuuka muwala we. Wow. Yafuuka part of the family. Abali emikwano nga ne mama takirabanga nako nti omuntu asobola okukwata omwana wa mukwano gwe n'amulabirira
n'amutandika omuteeka mu ssomero mu daycare n'amukuza. Era namugamba Mukama akuwa omukisa mukazi gwe. Kubanga tuva mu nsi nga tetumanyi abaana baffe. Yes. Mukama gwaba kuwa. N'omuwala ayinza okuba teyamanya kika ky'omukwano kyalina. Naye naffe tulekeraawo okubeera n'abantu betutayagala by the way. Tulekeraawo n'osemberera abaana baabwe. Kubanga buli lw'osemberera abaana b'omuntu atandika okwesiga. Kumba oli bibyo. Naye kyonna kye kiri. Tufuneyo emikwano. Ginoonye abamu sina bakwano bo nti abakola byoyagala waliwo ebintu ebimu betulina outgrowing. Kwe kulya. Tulina okuleba ebintu ne tubisukka. Mukwano gwange tankubira masimu kisukka ekyo. Nze oyo yanta matakuba masimu. Oyo tantwala out. Oyo ebyo oyino bisuka abantu bali bize. Ate abantu abalina amakulu tebatera kola ebyo betulowooza. Siba mmere. Siba amasimu all the time. Ayimirirawo mukasi. Ne birthday asobola obutakupostinga. Ng'abadde nga takuba simu talina bulungi nnyo. Naye n'ofuna ekizibu n'abeerawo. Nga kinene. Nayimirirawo mu ngeri gy'otasuubira n'ogamba ono omuntu bulijjo ali for me. Kati olina okuva mu myaka gya adolescence ng'okuze egigamba tebampostinze tebanjagala. Tebampadde kirabo kya birthday tebanjagala. Tebakoze kino tebanjagala nedda. Omuntu asobola okuba nga sina muguzi wa birabo ng'ekyo Katonda kye yamuwa ekikyo kisukka essaawa eya birthday. Ngera ne betabirabanga bintu bikulu mu bulamu. Lwala. Nabadde njogera ne Pavin. Nga angamba nti birthday yange enetero tuuka ekirabo. Ne mugamba guno mwaka saagala birabo. Njagala kola Thanksgiving 40 years. Yakana. November 23rd. Nimga kati nze njagala okuwa Katonda. Wow. 40 years. Nga ate ndi mulamu. Nti oli health otambula n'oba oyinamu ekikuluma. Atoli ku kitanda. Tebanakuwa reporti mbi. Naye ampadde kati njagala mwebalize bingi. Ampadde emikwano, ampadde abantu bangi, ampadde family, ampadde abantu. So nina ebyange ebiri private ebyokumwebaliza naye waliwo n'ebirala nga birabwako. So 40 years sina kubanga nyigira abantu tebampadde birabo. Ekirabo Mukama kyampadde bebbo. Sigenda bateeka pressure. Nina kwebaza Katonda mbayite twambale tugende mu church nebaze Mukama olw'abantu bano batadde mu bulamu. So oyina outgrowing gifts. Bwe bazikuwa webaze Mukama banange nafunye ekirabo kya bulijjo bakuwadde ekirabo. Bw'oba tofunye omuntu ono atakuwadde ekirabo ayina ekirala ekikyo ekisinga ekirabo. Ayinza n'okuba bambinga ayina n'ebizibu. Ayinza n'okuba yakyerabidde n'okyerabira. Olumu tubisussa amaaso. Twerabira nti abantu balina bye bayitamu. Abantu kisaaki abantu betulooza nti bali bulungi ate basobola kuba nga alina kyayitamu nga tomanyi. Nga tomanyi nga tasobola nakugamba. Ngera tasobola nakubeererawo nga bw'oyagala. Naye olina otuuka ku stage egamba nti buli muntu alina olutalo lwalwana ng'akyali mulamu. Yinza okuba we mwagalidde ng'alwana lulwe. So maybe yeetaaga buyambi bwange. Binza okuba olusi na ssente. Ng'omuntu yeetaaga kubira simu n'omugamba oli bulungi mbadde kubidde kubuuzaako. Nze abantu b'ensinga okuwa ekitiibwa basumba. Abasumba abo tubasuubiramu bingi. Tebalina kye batusuubiramu. Ffe tubasuubiramu bingi. Lwaki ngamba nti balina kye batusuubiramu va ku bino tuwaayo ebiweebwayo ebyo bya church bya Mukama ebyo bikola mirimu. Ekizibu kiri nti wali okeddeko n'olowooza nti omusumba aleko kwatali bulungi. Yes, n'okirowoozaako bulowooza. Osobola okera n'okirowoozaako nti omusumbawo asobola okuba nga mulwadde y'ensonga lwaki talabiseeko. Asobola okuba nga takutte essimu yo ng'alina ekizibu. Asobola okuba nga ne mu nju ye mulimu ebizibu. Naye bw'ajja wano okuweereza Mukama aweereza Mukama batakyalina bizibu bye. So ogenda labanga priest ali awo ku kituuti ng'abuulira, sheikh ali awo asomesa, reverend asomesa, naye ng'alina a broken heart. Nga waliwo ekimuli awo ekimunyiga. Something is bothering him. Yes. Kati n'omusuubira okuba nga walya ku counseling. Naye nga ku counseling yeetaaga counseling. Nga yeetaaga counseling ate nga tali
mu right state of mind okubanga gino omusumba atayagala tulaba kyokka biki no. Naye wali weebuuzizzaako pastor yakusabira, who prays for him? Oba tuba judginga pastor oyo akukansolinga, who cancels him? God. Mukwano nze nkubulire oyo omuntu akubeererawo ye ani amubeererawo? Gwe wali obaddewo? Entitlement mbi kati era abantu abakkiriza ng'oggyeko okusabira abasumba baffe tubabeererewo nnyo when it comes to their families, tuleke basalira misango. Abaana b'abasumba boonooneka nga tulaba ng'ate wasobodde okuyimirira in the gap. N'omusalira omusango. Mubasuubiramu na bingi, mulekerawo basuubiramu. Yengeri yokka gy'osobola n'okuyamba famire eyo. Tomusuubiramu bingi. Omwana temusuubira bakyala basumba kubeera bakkiriza nga mmwe. Kubanga bayina pressure. Nze nakulira mu church ng'olaba mukyala musumba, mami wange yali mukadde wa kanisa gye twakuliramu nga mukwano gwa mukyala musumba, naye ng'omukyala musumba alabika kubanga alina okulabika. Banaagamba batya nga mukwano gwe sitazze kusaba nga bonoga nti kati nze kusaba nga nze, naye banaagamba batya nga taliiwo ng'alina byayitamu bingi, nga singa abadde si mukyala musumba abadde alina kubeera waka awummule oba yeetaaga mwezi nga waliwo omuntu amulabiriraawo nga teri amubuuza lwaki tosaba. Tusala emisango. So nakulira mu mbeera bw'etyo. Na omukyala oyo kama amuwa omukisa. Ebintu ebyo bye nalaba byanyamba Katonda akuyisa yonna yonna oyige. Byanyamba nze bwenkeera nga siri bulungi. Banagamba batya simulina. You don't pretend. No. You don't force it. Waliwo pastor yalangirira ekisiibo ne sitasiiba. Nankeera ninywa kachayi kange ngamba tewasiibeko nze asaasiibe. Si byakweka kunnyonnyola ate yetakubeerako. Mbu oyina ensonga nze mugamba nimugamba manyi sigenda siiba olw'ensonga eno neno. Kale nakusabira aba asibuluka nakubira essimu nakusabira wadde tosiibye. Naye relationship yaffe ne Katonda abalokole teba ku bantu. Kati bwensiiba nga mbadde sikiriimu mba nerumiza njala yenjawulo. Kati abantu abaweereza bangi abalabikako kubanga banaakola batya, abaana b'abaweereza bangi abali ku bitutu kubanga tebalina kyakukola. Yo omwana w'omusumba abeera atya nga yali eyo wansi nga yakola kino tasaba. Mubaleke bakulenga abantu abalala babeere bakkiriza. Nze n'okuba musajja wattu mukazi wattu oba tannalokoka nakulokoka gwe muli awo muliko. Okimanyi akanyaga. Okimanyi kisaache musobola okera ne mweyagala n'omwami oli mu Katuliki. Omwami n'alokoka. Bayibuli tebakkiriza kwawukana. Yakuwasa n'otandika okugenda ng'omukyala yenna n'otandika okusaba naye. Naye ng'okyali mu Katuliki ng'omwami wo mulokole, abantu ne bakusuubira okubeera ku kituuti ekyo, obulire enjiri obasabire, bakusuubiramu nga omulokole kyalina okukola ky'oba okola. Katugeze tubadde balokole, kisaache omukyala omwami wo n'afuuka omukatuliki, olwa Bayibuli olina okgenda naye mu Kereziya, abantu ne bakubuuza lwaki tolina sapule. Ensi neekusuubiramu ekintu. Kati ekyo kyonna abaana baffe abazadde tuba protecting ennyo okubanga tebamanyirwa abantu, kubanga expectations z'abantu zibavuga speed ne bakola ensobi. Okyogedde bw'otyo. Nekindeetera okulowooza ku baana abakuze nga baweereza mu kkanisa. Abaana abo bafuna obuzibu. N'atuuka mu mbeera oba n'agwa na backslidinga. Ekkanisa n'eryoke mufuukira olukokobe. Ebeera nti mwana. Oh my God! Bantu mmwe temusalanga misanga, abantu abo mubamenya. Kati ate abo b'osanga
n'afuluma ekkanisa n'afuuka mubi agikyawa alabako omwana interview y'omwana ng'alagira ddala nti yakulira mu kkanisa ndowooza nga ne taata we musumba naye ng'alina bye yalaba alina bye yayitamu ebyamukosa nti kati n'obw'omugamba ekintu ky'ekkanisa mukwano agamba I know God, I understand God, nina enkolagana yange ne Katonda wange naye saagalira ddala kintu kiyitibwa ki. Abaana abo embonaabona yaabwe etandikira ku muzadde omulondera emikwano kubanga olina status. Yes. Omulondera ekyokukola kyonna oba kwambala oba ki kubanga olina status. Essomero ogenda muteeka mu ssomero ly'oyagala kubanga oli musumba oba oli muweereza. Ng'essomero eryo liyinza okuba terigenda namuyamba kkula. Emyaka gye yandibadde nga atandika okubeera independent omwagala mu Bible College. Now oyagala calling yo ogiteeke ku muntu ku mwana. Kati bw'abeera mu church ekkanisa naye omwana w'omusumba erowooza musumba. Omwana w'omusumba erowooza mulokole. Omwana w'omusumba tannalokoka paka nga akedde n'ayatula n'abatizibwa. Yes. Kati omwana ono takkirizibwa kubeera mwana. Tufuna okizibu. Omwana n'omuyingiza obuweereza nga teyalokoka kati fe abalokole. Omwana akula ng'ali mu church ng'ayimba mu kkanisa nga si mulokole. Naye kyakuzaala ba. Which is okay. Omumentarize kati naawo awo oyo tebamuyita worship leader. Omuntu kye bayita worship alina okuba nga alina relationship ne Katonda. Oyo muyimbi singa alina eddoboozi ayimba ennyimba za gospel mu church ye mwanawo. Bw'anaafuna enkolagana ne Katonda awo tugambe bali mu worship team. Ali mu worship leader. Na omwana we bw'aba tannalokoka bw'omusanga anywa sigala tokuba muveeko mubuulire enjiri alokoke akkirize Kristo nti mukama we mulokozi we. Bw'omusanga alina group mubuulire enjiri nga bw'obuulira ab'abalala n'otabasalira misango. No. Naffe abakkiriza twesonyiwa abaana b'abaweereza si baana baffe kuzaababo. Omwana w'omuweereza wajja asibye balance bw'oba owulira oli concerned gende w'omuzadde omwana muleke. Omuzadde yamulabye ng'agisibye. Bw'oba mukwano gwo mugambe olwalina empale ng'egizeemu. Omwana alina abantu bawuliriza ne mu church nga bakwano baabwe. Bw'aba takuyinaako nkolagana yonna tomulumba. Agenda kyawa abantu bamwetoolodde ne kkanisa. In fact mumukako okubeera we muli mmwe. Bw'abazze muleke. Bw'aba tayagala kutuula mu church ng'ayagala kubeera eri wansi azanye muleke. Linda paka waliwulira okuyitibwa. Tannafuna nkolagana na Katonda eri emuleetera okuba. Waliwo enkolagana gy'ozimba Katonda gwe baatulaga abazadde baffe ne gwe tusinza asobola okuba y'omu abalala si y'omu. Kati oyo gwe baatulaga tetunnamu experiencinga. Abazadde bamu experiencinga ne bamwagala balina n'ensonga lwaki bamwagala. Kati nze sinnafuna nsonga. Nkyali ku nsonga eri. Mami yaŋŋamba. Paka Katonda binerusi kye tuyita nti omwana yadduse mu church yayonoonese. Bannange engeri za Mukama si ze zaffe. Katonda asobola omumuleka n'agenda amunoonye ng'amwetaaga. Oba akomewo gy'ali ng'amaze kkoowa. Nga Katonda yennyini alinamu experience nga atali kuwa abazadde. Katonda nga yagala yeeyanjulira omwana oyo. Nga ye. Gw'olina sigala ng'omusabira ng'omubulya nje mugambe yes nkimanyi wakooye jangu naye ku church kusaana eno tusabe. Tomutuuza na ku kituuti. Muleke. Amwana ono asisinkane Katonda. Abe n'ensonga lwaki ajja mu kkanisa takyali muto. Tugende ku church olina ogenda ku church ekyo kyawedde. Bw'akula mubuulire enjiri agende mpola mpola naye abazadde nga muli baweereza mu makanisa gonna oba mizikiti oba kereziya oba kiyonna ng'oli muweereza olina position gy'oli mu church. Abaana bo basobola okwonooneka olw'abantu be baba basuubiramu. Protect your children. Basobola okwonooneka nga abaana bo balowooza malayika. Omwana wo bw'akola ensobi omuntu wajja n'akulopera omwana wuliriza. Omwana wo tomugamba kale n'onswaza ekitiibwa kyo kijje mu nkolagana yo n'omwana wo. Teyakikoze nga kigenderedde kuswaza. Tomulaga nti position yo
eri mpontati okusinga bwawulira. Kati mwe bannaffe abalowooza nti bano si baana ba malayika mukirekeraawo. Nammwe abazadde abalemesa abaana okubeera abaana nga mwagala babeere oba ki mukirekeraawo bakwano. Abaana bano mubaleetera obuzibu akatalekeka. Abantu bonna abalowooza nti Bayibuli eringa Facebook, Instagram, TikTok, likes zo, opinion zo zimatalinga. They don't. Oba okkiriziganya nayo oba tokkiriziganya nayo, it is the word of God and it is true. Katonda teyeetaaga likes. Nti omunaba Bayibuli mujagala bangi ng'olwo efuuka ntuufu. Eno si social media. Kati omulembe ogwa likes and opinions nga zimatalinga. Ekigambo kya Mukama sigala kye kimu. Opinions zo ku kyo tezimatalinga. Likes zo tezimatalinga. Oba tokyagala oba okyagala, kisigala it's the word of God and it's true. Era singa yali yeetaaga opinion yo singa teyagifulumya. Yali alina kulinda ozaaliwe mu mulembe gwe bawandiike. So kyajja nga tonnabaawo ne jjajjawo nga taliiwo. In other words, your opinion didn't, but it wasn't needed. Tayina kye yali ayagala muffe ng'akiweereza ekigambo ekyo. So sigaza opinion zo ku kigambo kya Mukama. Kirabe bulabi nga bwe kiribeera. Amiina. Toyongerako? Totoolako? Bannange, it's not social media twajja kufuna likes. Teyajja kufuna likes. Your opinion didn't matter.